Nkwaniriza omulungi ampuliriza ku Zuula Uganda. Era ng'olunaku lwa leero tugenda ku ssula yaffe ey'omukaaga eyitibwa Ndibasa Oliwa ku katabo kaffe ak'Mbayiwa w'abayizi. Ku Lwokusatu olulagaanye, Mbayiwa yasiiba alowooza kusisinkana Ndibasa ku kizimbe kya sinema ekiyitibwa Olympia. Essaawa 10 olwakoona bweppa yatebenta butebe nsimisinde. Yagenda muli yeebuuzaganya nti oba Ndibasa anajja oba tajje. Yali akyabuusabuusa nnyo nga tannamanyira ddala oba Ndibasa naye amwagalira ddala mu mazima oba aguyaguye muguyeguye. Naddala muli kye yali asinga okutya be bantu okumwogerako nti yeesiba ku muwala atamuliiko. Yali yakeesimba bw'ati ku Olympia nga namusisi ono asonze. Mbayiwa mu kaseera ako n'awulira okusoberwa okungi okwetabiseemu n'obusungu. Era osanga singa ye yasooka okulaba namusisi yandibadde amwetegula n'amwekweka, kubanga muli yali atya Ndibasa okubasanga bombi, so ate mu kiseera kye kimu ng'awulira ne namusisi akyamwagala nnyo, wabula nga ky'atayagala kwe kusisinkanwa mu ssaawa eyo. Ate naddala mu kifo ekyo baalamusiŋŋanya. Eno Mbayiwa nga bw'alabiriza. Bwe baamala namusisi n'agamba munne nti mwattu nyingizaako mu kifaananyi, bagambye nti kino ekiriko kinyuma nnyo. Ko Mbayiwa nti munnange naawe nga bw'omanyi nti sirina ssente. Namusisi n'agamba nti Mbayiwa onooba otya leero ku guno omwezi ogwakaggwako n'okaaba ssente? Kale nooba gwe tolina gira nze nkuyingize. Mbayiwa olwo n'awulira ng'ate bimusobodde bulala, kyokka amangu ago n'agasala. Kwe kulimbalimba namusisi nti kasita ekifaananyi kiikyo kikyaliko okutuusa ku Lwomukaaga olujja, tulijja ne tukiraba ku olwo. Namusisi n'abuuza munne ensonga emugaanidde ddala okulaba ekifaananyi naye ku olwo. Mbayiwa ekibuuzo ekyo kyamugwako bugwi nga teyeetegese. Kwe kusooka okuyitabamu nti nji. Ko namusisi nti Mbayiwa naawe oyagala kuŋŋamba nti towulidde? Mbayiwa n'addamu nti mu mateeka 10 siwulidde bambi nziriraamu. Namusisi teyali mubi ng'amuddiramu kibuuzo, kyokka akaseera ako kayamba Mbayiwa okusobola okufumbiramu ekisongasonga ekimuganye. Yamulimba nti waliwo mukwano gwe omu bwe balagaanye okusisinkana mu paaka ey'obumotoka obutono ku ssaawa 11 zennyini, amutwale ow'omusajja abajja obulungi entebe ate ku miwendo emisaamusaamu. Mbayiwa okukakasa nti namusisi agendedde ddala yamuwerekerako, era yaleka alinnya ebbaasi egenda gy'asula n'awetamu okudda ku sinema Olympia. Yasanga olunyiriri lw'abaagalana olw'abaagala okuyingira lukutte ebule n'ebweya, n'atandika okumaga Ndibasa naye nga tamulaba. Yagenda ayitaayita ebbali w'olunyiriri nga bwe yeekaliriza nti oba oli awo lwanagguka ku Ndibasa, naye nga busa. Olwo n'atandika n'okwebuuza n'okulowooza nti omuwala yali aguyaaguya muguyeeguye, era n'amalirira nti Ndibasa bw'atajje ajja kumuviirako ddala, kubanga ye talina gwonoona ssente na biseera bye ku muntu atamwagala. Yeesigama ekisenge n'atega amaaso ge mu luguudo, kyokka teyalwawo. Yagenda okulaba ng'emmotoka ya Benz ejja eseeyeeya esimbaawo. Bwe yeetegereza n'alabamu omuwala eyali afaanana Ndibasa. N'ava ku kisenge n'asemberera emmotoka yeeyongerere ddala okulaba obulungi, si kulwa ng'amaaso ge gamulimba. Yakizuula nti ye Ndibasa. Mu kaseera ako yali ayagala atambule butambuzi nga tasisinkanye Ndibasa, naye ekirowoozo ekimu ne kimugamba nti ofaayo ki? Abantu bulijjo bawangula emitima gy'abawala, n'ogwo bw'oneeyambisa amagezi go onooguwangula n'omujja ku oyo ow'emmotoka. Newankubadde ekiseera ekyo kyonna emmotoka
yali eyimiridde kyokka Ndibasa yali tannagivaamu, ate Mbayiwa yali tasobola kuwulira Ndibasa bye yali ayogera ne Kagivuga. Ddaaki lwagivaamu eno nga bwe yeebaza mu Lungereza omusajja eyagirimu nti "Thanks sweet." Omusajja bwe yasimbula Ndibasa n'atambula ng'ayanguyirira ng'ayolekedde enju ya sinema. Yagenda amatama ge geesendasenda olw'obusekoseko, naye yatambulako ebigere nga biibyo olwo n'ajjukira okubusangulako era n'atandika okumaga Mbayiwa. Olw'essanyu eryali limwesereramu, Mbayiwa yali aguguba okugenda okusisinkana Ndibasa, naye ate nga muli n'awulira ekirowoozo ekimusekerera nti "Mbayiwa, lwaki tolaba mazima nga bwe gali? Olowooza omuwala omulungi ng'oyo yandituuse n'abulwako omusajja omulala yenna amwagala? Ye amanyidde ku ki nti si mwannyina?" Olwamala okuwulira ekirowoozo ekyo, ebyokwesunguusula n'abivaako, n'atandulula ebigere agende asisinkane munne, naye kyamubuukako. Anti Ndibasa teyagezaako yadde okwetondera munne. Olw'okutuuka nga buyise, Mbayiwa yasaza tikiti bayingire ekifaananyi. Bwe kyaggwa, Mbayiwa okugenda okumaga nga Ndibasa tamulabako. N'alowooza nti anaamusanga ebweru ng'amulinze. Bwe yatuuka ebweru yakanda kumumaga nga busa, n'addayo munda ng'alowooza nti mpozzi gy'amulesse nga nayo taliiyo. Azzeeyo ebweru nti osanga banaayisiŋŋanyiriza mu lukuubo, ye ng'adda munda okumunoonya nga buteerere. Yalumwa nnyo olw'obusente bwe yali yeekamudde amuyingize mu kifaananyi. Era essula yaffe ey'omukaaga ekoma awo. Era nga nkusaba alabye komenti nga subscribe nga kweno channel onyige ku kade osobole okulindirira essula eddako ku katabo kaffe aka Mbayiwa w'abayizi.